Microphone 1 2, microphone 1 2, check microphone 1 2, read him up. Kati bagenda okukola ntegeezeddwako olwaleero mbadde ndaba bagenze Wanita Amongi ne bajjayo Land Cruiser endala 2 bajjayo Land Cruiser endala 2 naye olunaku olwasooka okuyita bajjayo Rolls Royce. Naye waliwo ekintu kye sinnategeera mu sikando ya Anita Amongi. Lwaki buli kanaku bajjayo ekintu kimu kimu kitegeeza n'enkya bajja kujjera bajjayo ekirala. Tudiringa ne gavumenti eyina emmotoka ebisolo towinga emmotoka zonna ze baba bakusaze nazo mu compound. Era lwaki buli kanaku bajjayo emwemu? Katusuubire nti enkya bagenda kujjayo kapikipiki oba Sinotrack oba kagaali. Kuba buli kanaku balina okukolayo ekintu ku kesi ya Anita Amongi. Why don't they speed up this event? Lwaki bagenda mpola mpola? Tekawo comment goza lwaki bagenda mpola mpola? Emmotoka zino bazisangayo naye buli kanaku bajjayo emwemu, leero bajjayo 2. Naye ozisanga bamanyiyo naye buli nnaku bagala nti batutteyo emmotoka emwemu. Anita Amongi, my sister, nsaba ompulirize na buli munabyabufuzi sooka ompulirize, video egenda kubeera nnyimpi. Kibagenda okuddamu okukola okimanyi. Buli kyolina today mu mannya go oba mu butonde bagenda kumakinga sure nti bagamba si kikyo. Emmotoka zino bazitwala baziwowa bagenda ziguza baani? Bagenda ziguza baani? Obadde okimanyi Rolls Royce bajja okushoninga naye okugigula olina okulaga gyojja ssente. Could these people be setting up traps okwata ababbi abalala? Ani agenda okugula Rolls Royce? Temugituseera nange njeeta ate temugituseera mu making sure nti no emiwendo nseko buseko ko tuyinza ogigulira. The prices are affordable. Ezo sirenjiro zirandi kuza ze mutu tetuzaga ate muzituseera kuba nammwe ebyo bizibiti ne mutaddeemu nnyo ssente. Kale kye nsuubira mileage zaazo zitambuddeko ko zisiiba bukedeya. Naye batugambye okugula ebintu bya Anita Amongi olina verifyinga okola mulimu ki. Anagula Rolls Royce ekyo nenja jagigula billioni emu n'ekitundu oya billioni 2. Kino kitegeeza ki? Olina okulaga gyojje billioni eyo egenda okugula ya Anita Amongi. Bakutte mali baagala kukwata shaka. Naye nkukakasa tewali munnabyabufuzi ayinza kugamba mbuze nyinza okugula ekya Anita Amongi. Gwe babazzaako ku investigating. Gwe vaayo ogambe nti oyagala kugula kintu kya Anita Amongi kyonna gwogenda okuzzaako okubeera nga baku investigating. Kuba olina obbabulira ssente ozigyeewa okola mu office ki okugula ekintu ekyo kyokka balina ssente ze banoonya okuzzaawo gavumenti bikeetunda ebikalu ssente zidde ezimu oba ezizze ssente ezo wemala ozizza gavumenti egenda zikolamu ki? Lwaki gavumenti yo kennyini tekwata amasomero ago aga Anita Amongi gebeewowa kuba tetulina amasomero egafuula aga gavumenti? Omukazi olwedda alina n'amasomero kulya n'eddwaliro lwaki tewambamu ebyo ebizze mu bantu tufune obujjanjabi bwe gabaga bateka functioninga? Essomero bali badde weeriri nga Anita Amongi akola essomero nga libangula abaana bafa oba yakola kukola bulungi bwaba badde n'eddwaliro wali tujjanjaba awo yakola bulungi. Naye lwaki gavumenti tewamba ebyo? Gavumenti njavu nnyo twa next enoonya muntu agula Rolls Royce erabirira abantu baayo. Anita Amongi nsaba ompulirize kano kwakumangu ekijja si muntu bagenda kutuuka bagenda kugamba empale zoyambala sizizo. Tokyalina kintu kyo mu ggwanga Uganda kati nkubuulira Anita Amongi tokyalina kikyo. Empale gistwing zonna bakuguddeko keesi. Ofiisa Okero Akirom ali ku fayiro yo tamanyi gistwing bwefaanana. Ajanjudde ng'ekizibiti n'agamba buno obuwere bwagiruma. Olw'okuba ye mukazi wayambala bintu Mothers Union tamanyi bu gistwing gye ziringa empale. Era wabadde ajanjula agambye Your Excellency laba empale yino obuwere bwagiruma alumadda takimanyi buno gistwing wetyo bwefaana. Yabadde amanyi obu ensanafu oba obuwere bwagiruma alumadda omusiru. Ekirala bagenda tuka ne mutoyo banoonya obubiibu oli mukazi mweru bagenda kubuuza gwe omukyalo omweru oba motya bbi wa bbulaaka jjukira onywa Guinness
onywa Guinness Anita Amongi owomerwa Guinness ate omuntu anywa Guinness apama wa bulaka kati bagenda kubuuza kyopama wa bulaka ng'oli mweru fraud awo sigenda kuwolereza olina okunnyonnyola fraud ogenda kukola otya olina kunoonya Lucifer ngenda kuteekamu ssente zange wakati akawunti zo bazifurizinze nze nina ssente manya oyambye abantu bangi nze nina ssente zengenda okuteekamu nga nze akulumirirwa nkutwale Dubai oba Saudi Arabia okuba ekyeyo yensi bweti ensi erina okukyukamu tukoyo tumanyiira ensi erina okukyukamu twasabadde ensi ekyuke kati zigwe nkwagala Saudi Arabia ng'okuba mbalasi mikono gojjayo obusa Omwarabu n'akulipa n'akusasula ssente Anita Amongi ati bwe nkwagaza njagala oli omwana Omwarabu abaddewo ng'agamba nti baba batukwata nga gwe bakuba engalo because wabonyabonya nnyo Besigye gende w'Omuwarabu otandika okukola akuva emabega owulire akuba ettindo oyo muko ogambe magogo kyebwe tukwagala mulekerawo olugezigezi oluzimba amayumba agasinga bakama bammwe okubeera nga myansamyansa ate buli munabyabufuzi alaba vidiyo eno njagala nkubuulire omuntu yenna nga Pulezidenti Museveni yakuwa omukuumi oyo omukuumi yakubega toyinza kubeera geegi nga tolina amagezi ne weebuuza nti nno bannange omuntu ono gwe bampa okukuuma obulamu bwange ayamumpa afuniramuwa aba muyina security operatives ababakuuma nesimu mbasasula gwe weebuuze amusasula okukuuma ye afunamuwa buli muntu yenna ng'olina omusajja akuvuga driver gavumenti eyamukuba olina abasirikale abo bonna be bakubega Lucifer na bombo clad crowd Anita Amongi leta passport yo tukusondera ogende Dubai okuba ekyeyo olina okufuuka kadaama by all means n'abana bagenda kugoberera tokyalina kikyo mu nnyumba sapatu bagambe sizizo wa banzibe muzaaliza ku mulembe gw'obote za mili yobote wazibambo mu museum kesi zigenda kujja ogenda kuwulira bageze bakibeera mu underwear z'amagugu mwanika engoye ezabbaawo bagambe sizize nazo mu banzibe bamubuuziza mbuzaani mbuzaakitattatta abantu ne sipapa olaba kesi gyeraga tutandise okunyumirwa kati waawo